Yes, alright, nkwanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Abayeekera ba M23 bawadde ssaleesale wannaku mbale okubanga ekitongole ekya South African Development Community kiggyeeyo amagye gaakyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bawadde ssaleesale wannaku mbale ng'akataayi tekannasala. Ramaphosa saako ne banne baggyeyo amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eriri mu kulwanira mu kibuga ekya Goma nga bagezaako okulwanyisa abayeekera ba M23. Bawadde salesale. Oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo. Gwagala tweyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako okonere mukadde obeere ng'ofollowinga byonna bye tukola obeere ng'oli omu ku batugoberera ggwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Abali mu diaspora be mba ntegeeza. Kaakati nno mikwano gyange abali eyo tukimanyi bulungi nnyo nti summit meeting yatudde ku lunaku olw'omukaaga era amawulire agaavaayo muno mwe baafunira n'obubaka obw'ebbaluwa. Baafuna n'obubaka obw'ebbaluwa ng'ebbaluwa eno ewandiikiddwa endaga ono nga mwogezi w'ekibinja kino ekya M23 ng'agezaako okulagira ekitongole ekya South African Development Community ssaako n'omukulembeze wakyo Ramaphosa babeere nga baggya amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era saleesale baagiyisizza yannaku mbale. Bagamba nti luno olutalo luli politiko wabula abayeekera ba M23 si foreign army si ggye lya bunaayira oba libaakingibwa n'amagye ag'ebunaayira mbu gasobole okuba nga gatigomya gavumenti ya mwami Tshisekedi. Nedda, zino ensonga ziri politiko era bagambye nti zino this is a ethnic war. Zino entalo za munda. Tulwanirira ddembe lyaffe. Ne bagamba nti nno okubanga South African Development Community yatadde amagye gaayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo osobola okuba nga batulwanyisa kimenya mateeka kubanga luno olutalo lwa munda ate luli politiko. Bwe bavuddeyo ne bagamba jjukira nti nno Malawi yo yaggyeyo dda amagye gaayo mu ggwanga lino erya Congo ne bagamba tebagenda kufiira bwemage. Ne juzi President we South Africa Ramaphosa oluvannyuma lumukubira abaana 14 ne bafiira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eri mu kibuga Goma nga bagezaako okudefendinga amagye g'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Olwo abajaasi be baabattira bantu 14 be baafiira, abajaasi 14 be baafiira mu bulumbaganyi obwo. N'agamba naye tagenda kulwana lutalo lwataasobole kumalako nalo kuwangula. Kyagenda okukola agenda ku withdrawinga troops ze azijje mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati abayeekera bagamba nti twagala bajje amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati Malawi ebanga yaggyeyo amagye kitegeeza ab'omukago we basigazza be bana aba South Africa. Tshisekedi abasigazza ab'omukago bamu ba South Africa. Kakitegeeza ki yeyekayekka aliwo nga mu baakinzi asobola omulwanirako. Kati wagezaako naye okuggyayo amagye ge kitegeeza nti n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu gavumenti ya Tshisekedi Felix kitegeeza basigadde bwemage. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tetumanyi oba kino kigenda kukolebwa Ramaphosa okuggyayo amagye ge oba nedda. Newankubadde mu meeting eyatuulibwa mu kibuga Dar es Salaam Ramaphosa yajja leeti, yatuuka leeti mu meeting era ebimu yabisubwa. So ate ne Tshisekedi ye teerabikirako ddala. Tetumanyi kiki yali yeekengera, teerabikako mu meeting eyo. N'agamba meeting eno tegasa era ye ajja kujja nga waliwo ekigasa kubanga bukyanga mutuuza meeting zammwe ezo tewali kyali kingasizza, tewali kyali kireese mirembe mu ggwanga lyange lino erya Democratic Republic of Congo. Kati n'asawo n'agamba obutatendinga meeting ezo oba nzize oba sizze tewali kyekigasa. Kaakati tulabiddwako ng'abayeekera bo bagamba beewera nkolokooto emisana ku makyawo ekiro ky'eggulu bavuddeyo ne bagamba nti nno baguddewo emiryango gy'enteeseganya Tshisekedi wabanga ayagala gye tuteeseganye
ku nsonga zaffe ze twagala ku demand zitusobola okuteekawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka Tshisekedi yagamba nze sigenda kuteeseganya n'abayeekera bano ku conflicts ze baleese mu ggwanga lyange ssaako n'obulamu bw'abantu abakafiiriddemu nga bakoze obulambaganyi mu kibuga ekya Goma. Babayeekera bongera kugaziwa buli lukya era kati batunuulidde ekibuga Kinshasa kibagenda okuba nga basalako gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati ng'akatayi tekannasala bafuddeyo n'ekiwandiiko nga kiraga nti nno baagala South Africa ejje troops zaayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Obadde ku Yugi Update TV nga kusinzira okuba ng'otuwuliriza. Nagambye ggwe ayagala otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba ng'okikonako obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo teweerabirako na mukadde. Baganda bange bali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, bali mu South Africa, bali mu Kenya, abali mu America nammwe abali Dubai mbanirizaako nnyo kiwa temuva ku Yugi Update TV. Mbagaliza olunaku olulungi temuvaako mweraba.